بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله tumwebaza ebyengira Allah byakatukumidde ekyengera ekyobulamu nsonga nkulu, ekyengera ekyobusiraamu nsonga nkulu etabuusibwa maaso. Tukubirizibwa bulijjo nga Allah tabaraka wa ta'ala atugamba mu Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun, temutuukibwako okufa okujjako nga mulimu abo abasiraamu. Kitegeeza yenna atuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga talina kyengera kya busiraamu, Allah yatugamba nti falan yuqbala minhu, byalijja nabyo nga talina busiraamu Allah tagenda bikkiriza. Idhan abebitiibwa, twenyereze ku ddiini yaffe ey'obusiraamu. Muzimu ku dduwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam zeyasabanga nga zisabisa nazo Allahu tabaraka wa ta'ala yagambanga, Allahumma ya muqallibal qulub, ay Allah gwakyusakyusa emitima, thabbit qalbi ala dinik, nyweza omutima gwange ku ddiini yo. Olw'ensonga bwekyajja mu hadith nga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam atugamba, yusbihu rajul mu'mina, bukeera ku makya ng'omuntu musiraamu era nga mukkiriza, wa yumsi kafir, bugenda owungeera enjuba okugwa obudde nga buzibye nga wallahi obusiraamu yabuvuddemu dda. Kati sabanga nnyo Allah gwe kennyini omugambe nti ay Allah ya muqallibal qulub, ay Allah gwakyusakyusa emitima egy'ebitonde ogizza mu mbeera endala, thabbit qalbi ala dinik, nyweza omutima gwange ku ddiini y'obusiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuttire ku kyengera busiraamu. Allahumma amin. Nahnu al-yawm fi ad-dur, olwaleero tukyali ku mwaliro guno ogw'ensi. Wa ghada satamutu, naye nkya tugenda kufa. Wa takunu min sukkani al-qubur, tubeere mu abo abawangaalira wansi mu binnya. Naye tunuulira okutoba kwaffe, tutunuulidde duniya. Annaasu, abantu, wallahi ku ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala ghafirun, bagayaavu. Lam yadhkuru al-Qur'ana wal-Islaama, tebafuddeeyo kubeera nga bejjukanya ku kiyitibwa Qur'an wala al-Islaama, kabubeera obusiraamu bwabwe. Bakeera ku makya nga batayirire, bakeera ku makya nga amannya gaabwe geego ge tugamba nti g'abasiraamu, bwakeera ku makya ng'ebika gye bava bajjajja baabwe be baali abasiraamu, ng'olwaleero yadda'una annahum muslimun, ng'olwaleero bakeera ku makya ne bagamba nti tuli basiraamu, naye nga n'obusiraamu bwabwe la yubaali, tebafaayo kulaba nga bagwejjukanya nga babusoma. Wala al-Qur'an, kakibeere ekitabo ky'owekitiibwa Allah Qur'an. Walmaalu, naye emaali asba' jam'uhum katahajjud, emaali etukeeza ku makya sawa 10-11 ng'omuntu oyingira ekibuga okole. Wallahi era n'ofaayo okulaba ng'ofuna accountant abeere nga akubalira ebitabo mu bizinensi gy'olina, era n'ofuna abakozi sente zireme kubulankanako. Kaweefube yenna n'omuteekawo okuuma sente zo, okuuma edduuka mw'oli. Naye kikwatagana ku ddiini yaffe tetufuddeeyo, so nga enkya tugenda mu ttaka. Ab'ebitiibwa abakkiriza, tuli mwezi ogwa Ramadan, omwezi Allah tabaraka wa ta'ala muyassiza ekitabo Qur'an. Allah tugamba mu Qur'an, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
omwezi ogwo ogwa Ramadan gw'omwezi Allah muyasize ekitabo Qur'ani hudan linnas nga kyakulungamya eri abantu hudan wa nur bulungamu era nga kitangaala ekitabo ekyo Qur'ani omwana omuto asobola okukikwata omukadde asobola okukikwata yenna omukyalo oba omwami osobola tebikaluba naye empenda kizootaddewo gwandaba okubeera ng'ofaayo ku kitabo ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala kuba omwezi ogwa Ramadan shahrul Qur'an mwezi gwa Qur'an aya nga wezijja mu Qur'ani nga Allah atugamba nti omwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan gw'omwezi Allah muyasize ekitabo Qur'an mubajjovu ng'akijja ku lubaawo olukuumibwa n'akissa mu bulambalamba bwakyo ila samaa'i dunya ku ggulo lino ery'oku nsi ku nnyumba eyo Baitul Ma'mur Allah n'akissa mu bulamba nga bwe tukiina wano n'akissa ku dduni ku ggulo eryo ery'oku nsi lye mulaba samaa'i dunya naye mu kukka kwakyo kuno ku nsi Allah atugamba nti kyalina kukkira mu bitundutundu si kyonna okuvaawo ku samaa'i dunya malaku Jibril obubaka we yali ebuleeta yabuleeta si bwonna mulundi gumu kyova olaba Abakuraishi Makka bagambanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam lawla unzila hadha alkitab singa Allahu tabaraka wa ta'ala tussaako ekitabo ekyo jumlatan wahida omulundi gumu Allah n'amugamba nti tugenda kukissa mu bitundutundu lwaki olw'ensonga wajja bbaawo abuuza ekibuuzo wayasalunaka anil khamri wal maisir Allah nassa n'amugamba nti Jibril genda obaanukula wayasalunaka anil mahid bakubuuzeza ku kiyitibwa omusaayi gw'abakyala genda obaanukule aya ne zikka mu bitundutundu nabwekityo barakallahu fikum ekitabo ekyo Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yakissa ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam tukiraba nga kyamukkako myaka mikulu ngali myaka meka ana golwaleero ogamba tokyasobola kutuula wansi kubisoma bikaluba kale tetuganye omwana wo mutadde mu ssomero erikwasa Qur'an oli mwana wo omuyambyeko naye gwe weeyambye otya Allah bwe yali akissa ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yakimussaako ng'alina emyaka 4 bw'ogenda mu byafaayo aya yasooka okukka nga Allahu tabaraka wa ta'ala asindika malakul Jibril egende eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam emusanga fi gharu Hira ng'ali mu mpoko awo asinza Allah ekitonde ekyo bwe kyamutuukako kyamunyiga naye nga kimunyiga kimugamba nti iqra kola otya soma naddamu naga nti ma ana biqari sisobola kusoma sajja ndi mukulu myaka 4 nsome ki sisomangako situulangako mu kirasi nemunyiga hatta okutuusa lwe yamugamba nti iqra biismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bilqalam allama al-insana ma lam ya'lam soma erinnya ly'omulezi wo Allah oyayigiriza abantu ebyo bye batamanyi myaka 4 Allah namuyigiriza Qur'ani namugamba teweestressinga nakugikwata olw'ensonga Qur'ani twagissa mu kifuba kyo ng'ejja kunyweramu linuthabbita bihi fuadak ne tugissa mu bitundutundu obeere ng'oginyweza mu kifuba kyo nga naye alina emyaka ameka 4 oyina ameka muganda wange wawezezza 2 wawezezza 3
watu semwejo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajagamba ana mikwano je ba Abubakar ba Umar ba Uthman basira mukaba sajja bakulu noroza bagenda okufanga Qur'ani tebali mitwe tufeyo kujeyigiriza mwezi wa Ramadhani guze naye tugisenguse tarawih tetutula mute tusala bogenda ku masigidi esome empole yojo yagala obe esome ebipipi kitundu kya juzu nogamba wano wenjo kusaliranga bali batuwanvuya ate nkyani nokero kola na'udhu billahi tusaba Allah tuteke mwaba abagala edini abagala okuwuliriza ku bigambo by'owekitiibwa Allah lianna alqur'ana olw'ensonga ekiyitibwa Qur'an kalamu Allah bigambo byani bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala ate ebyamazima kati tewandyegombye kuwuliriza ku bigambo by'owekitiibwa Allah n'olabanga mu tarawihi mw'oyimiridde olabanga bakuwanvuya bakumenya bikuzitoowerera naye nga bye bakusomera sigamba nti bya bunyonyi wabula kalamu Allah bigambo byani bigambo by'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nekijja mu hadith entuufu man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yenna abayimiridde mu mwezi ogwa Ramadan amakulu mu tarawiya imanan nga naye mukkiriza n'empeera gisuubira mu maaso ga Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah akusonyiwa oyimiriddeko wa ab'ebitiibwa tuleme okusenguka Qur'ani tujeyigirize tujesomese otule wansi ogisome emyaka gy'oyina funa yakadde k'otuulako osome mu Qur'ani bino bye babagamba nti simanyi bw'ogikwata n'obikkula lupapula ku lupapula nga tosomyemu harufu yaddeemu kuba hadisi zitulaga nti man qaraa harufan min kitaabillah yenna aba asomye qaraa kusoma si kubikkula tusome mu Qur'ani basiramu naye bwe babaga nti bw'ogibikkula aba n'oginywegera eyo bid'a y'okuginywegera obunywegezi musajja mukulu nga gwe buli lunaku Qur'ani oga nti njagala era nzigula nnyo naye nga tozisoma gwoliwo kuzinywegera kuba eyo bid'a y'okunywegera Qur'ani kizuule mu ddiini tekiri eyo nga Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a bwe bakimubuuza nti okunywegera Qur'ani kiri mu sunna naga nti tekirabibwangako ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli nagikwata naginywegera naye abaddu bye bakola n'atagisoma nanywegera nywegere nagibikkula bubikkuzi okuva ku lupapula olusooka paka ku lusembayo nga talina kyasomeddewo n'asuwa empeerezo omubaka ze yagamba nti harufu emu gy'oba osomye mu kitabo ky'owekitiibwa Allah akuwaamu empeera 10 ate bwe kituuka mu mwezi ogwa Ramadhani Allah n'akubisaamu okutuukisiza ddala ku mpeera 7 mu nnyukuta emu gy'osomye hijratul Qur'an abaddu twasenguka Qur'ani basiraamu okugiyiga tuganya okugiwuliza tetwagala ne tarawiya ezze ya mwezi oganye okuyimirira mu yowulirize ku bigambo by'owekitiibwa Allah neweerabira olunaku Allah lwagenda otuyimiriza mu maaso ge nga tewali mutaasa yenna kujjako Qur'ani eri abo abagisoma ku duniya egenda kuyimirira mu maaso ga Allah ebeere ng'emuwolerezo ye yagisomanga ffe tuleereddawa ku Qur'ani kyuvalaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byatugamba ebigenda okubeerawo yawma alqiyama mulimu okuyita buli nabbi bamubuuze Allah tugamba mu Qur'ani falanas'alanna alladhina ursila ilayhim tewali kubuusabuusa tugenda kubuuza abo ababaka Allahu tabaraka wa ta'ala be yatuma nammwe abantu
walanas'alanna almursalin, n'ababaka Allah agenda kubabuuza ku abo abantu be yabatumamu. Fanike gwe batutumamu, batutumamu ani? Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah agenda kumubuuza. Abalisookawo mu kooti y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa taala bagenda leeta Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Mu hadithi empanvu eya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu gyatunyumiza n'atugamba nti twabuuza omubaka, hal nara rabbana yawma alqiyama, tunalabaku Allah waffe ku lunaku lw'enkomerero? Qala hal tudharruna fi ru'yati shamsi wal qamar, n'abaga nti waliwo ekibalemesa okulengera enjuba n'omwezi, nti tewali buli omu gy'abeera asobola olaba enjuba n'omwezi. N'aga nti ye embeera gye mujja olabamu Allah wammwe yawmu ku lunaku olwo nga tewali kibasiikiriza. Ne bagenda leeta abayudaaya alyahud bababuuze, ma kuntum ta'budun, abange mwasinzaani nga nammwe mukyali ku duniya. Bababuuza, falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin. Baleesa abayudaaya bagamba nti bagoberera ddiini ya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Qaalu, bajja kuddamu bagambe, kunna na'budu Uzayra ibn Allah, twali tusinza Uzayru mutabani wa Allah. Qala kadhabtum, mwalimbisa n'olwaleero munnimbisiza. Baleeta abanaswala bonna, abalokole, abakatoliki, abaseventh day, abaprotestanti, bonna bamenye, bonna abagoberera ekitabo ekiyitibwa Bible, bayimirire mu maaso ga Allah babuuze, ma kuntum ta'budun, abanasara mwasinzangani? Bonna banukule nga beegasse bagambe nti kunna fe na'budu Isa ibn Allah, twasinza Isa mutabani wo, twasinza Isa mutabani wo. Qala kadhabtum, Allah bagambe nti mwannimbisa nga nammwe mukyali ku nsi n'olwaleero munnimbisiza. Famadha turidin, olwaleero mwetaaga ki? Bajja kusaba bagambe nti twetaaga kutunywesa kuba ebbogomo liyitiridde. Allah bagambe nti mubakwate mubayoleyoole mubasuule fi naari jahannam, mu muliro jahannam. Naye bali babuuza abo bonna nga bajja bababuuza ebibinja n'ebibinja ebyabannabbi, bajja kuyita nabbi, buli nabbi bamuyite. Kati bajja leeta Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu bamubuuze. Allah mukoola amugambe nti ya Isa ibn Maryama, owange Isa mutabani waani? Wa Maryam, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, gwe wagamba bano abantu bano abanasara bakusinze gwe ne maama wo Maryam min dunillah, baleke waani? Balekewo Allah. Ejo banyenyeza matabi, Easter esembedde, basinza. Naye Allah ajja babuuza, ani gwe mwasinza? Nti twasinza Yesu ne Maria, kuba wasanga era bamusinza. Sajja bamutaddawo ku kabumbe, Maria bamutaddawo ku kibumbe, bafukamidde basaba. Abalala babuyina mu maduuka gaabwe, abalala batambula n'emisalaba mu bulago, abalala balinayo emisalaba gyabwe mu busawo, agujjayo n'ateeka wagenda okukolera n'aguteeka n'asaba n'awanika emikono. Kati bakoole Isa alayhi salatu wassalam ne maama we. Allah mugaye nti ya Isa ibn Maryama, owange Isa mutabani wa Maryam, a anta qulta linnas, gwe wagamba bali abantu takhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, bakusinze gwe ne ani? Ne maama wo min dunillah, balekewo nze Allah. Nga nabo bawulira byagenda okuddamu, ebyabwe byawedde dda. Allah yababuuzizza byawedde. Tuli mu kooti, gwe balowopye Allah muleese amubuuza. Sifiri mubi bigenda kubaawo, Allah bitunyumiza mu Qur'ani, bigenda kubaawo basiraamu. Omuwawaabirwa byagenda okwanukula nga ne bali abanaswala bawulira agenda agamba nti subhanak, kyekigambo kyagenda osoosa, wayawukana Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bi, sina kye nabalagira abaddu abo okujjako ekyo kye wakola ki,
kyewantuma ani ibudullah abantu basinzani basinze Allah. wama arsalna min rasulin min qabl illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. sirina nabbi gwenna tumambantu bonna okujjako namugamba nti genda ogamba abantu abo banjawule era bansinze. kati nabbi Isa agamba Allah sina kyenabalagira kukola illa ma amartani bi, kujjako gwe kyewaŋŋamba mbagambe era nange byenatuusa. ani ibudullah babeere nga bakusinza basinze gwe Allah sinze ne maama wange. gyebikomekerera mu statement zagenda okuwa nabbi Isa alayhi salatu wassalam agenda kugamba nti intuadhibahum ay Allah wobosazeewo babonereza fa innahum ibaduk, abo baddubo bonereza abo baki gwe wabetondera nze sibayinaako buvunanyizibwa nze Isa nange ndi mutonde. intuadhibahum bobosazeewo babonereza wallahi nga basimbye bawuliriza bapasita bakardinani bapapa basimbye bati bwegenda obatunuulire bonna mu nsi yonna nga bavaamu aga nti abo bonna oba osazeewo babonereza abo nze ndaba baddubo oba osazeewo basonyiwa kire gy'oli naye nga Allah yagamba tagenda kusonyiwa mukaafu yenna. inna allaha la'ana alkafirin wa adda lahum sa'ira. Allah yakolimira omukaafu yenna kasita afiira ku ekyo n'abalaganyisa omuliro as-sa'ir ogwokya khalidina fiha bagenda gubeereramu abada awatali guvaamu. kitegedde tebinaggwa bagenda leeta omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bamuleete naye bamubuuze lwaki abantu ba ummayo tubalaba nga bayingira omuliro lwaki kyovalaba lumu mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam batunyumiza sahabi ajja nga asoma Qur'ani bulungi nabbi namugamba nti nsomera mu Qur'ani namugamba nti soma ntya nga te Qur'ani Allah yagissa kwani kugwe namugamba nti negomba okuwulirizaako nange ku Qur'ani namusomera suratun nisa naye aba akyasoma suratun nisa soma nabbi awuliriza afumintiriza n'atuuka ku aya y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala egamba fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. fakaifa kinaafaanana kitya nga baleese buli umma y'omuntu buli umma yonna nga bagireese buli mulembe nga baguleese bishahidi nga kuliko agenda okuguwaako obujulizi waji'na bika nawe Muhammad bakuleete eri umma yo ng'ogenda giwaako obujulizi. baka rasulullah baka sallallahu alaihi wasallam yakulukusa amaziga n'akaaba agenda tuwaako obujulizi ki kyamukaabya amaziga n'amugamba nti koma kweyo aya toyongerayo. sahabi agamba wenasitula amaaso okuva mu Qur'ani gye nali nsoma ngenda otunuulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga amaaso gaabiri gakulukuta amaziga olwa aya gye nsomye fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. mubaka bagenda naye mumuleeta bamubuuza akana n'akataano lwaki abantu ba ummayo bayingira omuliro limaadha Allah bitugamba ebigenda obbaawo omubaka byagenda okwanukula Allah yabituwa yatubbirako waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. mubaka agenda kugamba nti abantu b'ekibiina kyange ay Allah bafuula Qur'ani ekifulukwa. qala ar-rasul ya rabbi mubaka agenda kugamba ay Allah wange byombuuza ku umma yange ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Qur'ani eyo bagisenguka bagifuula ekifulukwa. kyovala bo balaba bayingira muliro nze sina musango kubbo
natuusa bye wantuma. Kakati basiraamu yeyo ansa Allah gyagenda ow'omubaka, Allah gyagenda obuuza omubaka ayanukule mu mbeera efaanaganako bwetyo nti umma yange eyo yafuula Qur'an mahjura, bagisenguka, tebagisoma, tebagiwulereza, tebagissa mu nkola, tebakola ki, bagisenguka. Mayumba mulimu kinyimba, musimu mulimu kinyimba, TV ogirina ekisowaani kiri waka kiriko TV 1000, naye osanga mutabani waavudde ku ssomero ery'obusiraamu atadde mu channel y'e Madina, taddeko salatu tarawih y'e Makka, nomuga nti nze jjayo mu Qur'an eyo, jjayo nzigira mu Qur'an, teeka mu mawulire. Kasajja kato ne kakuwa remote n'oteeka mu mawulire, onojja mu Qur'an. Ne kakuwa remote n'oteeka mu nnyimba, ogisenguse. Qur'an basiraamu tugigayaliridde nnyo, naye ekibuuzaawo weekiri mu kabbuli awo. Hadithi ya Barra ibn Azib radiyallahu anhu gyatunyumiza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti omuntu wamala okuziikibwawo mu kinnya ajjibwa bamalayika babiri ne bamubuuza ebibuuzo, fayantahirahu, bakusikambula busikambuzi n'otuula, tuula, ne bakukunya, ne bakubuuza ebibuuzo bino bisatu: man rabbuk, ma dinuk, ma hadha arrajul alladhi bu'itha fikum. Kasita obyanukula, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti singa omukkiriza abyanukula ne bamubuuza man rabbuka, n'agamba nti rabbi Allah, ma dinuka, n'agamba nti diinul islam, ma hadha an-nabiyyu alladhi bu'itha fikum, n'agamba nti Muhammadu rasulullah. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bamubuuza ekibuuzo ekyokuna, ne bamugamba nti wama ilmuka, bino byotunyonnyodde byotuwaddemu ansazo wabisomawa, wabijjawa, irimu eno wagijjawa? Mukkiriza agamba nti qara'tu kitab Allah, nasoma ekitabo kyani? Qara'tu, nasoma ekitabo kya Allah. Qara'tu kitab Allah, nasoma ekitabo kyani? Kya Allah. Ekigambo okusoma kiri ku lulimi lwo. Wali otuddeko awo n'osoma mu Qur'ani, oliwo obujulizi mu kabbuli awo n'ogamba nti qara'tu kitab Allah, nasoma ekitabo kyani? Kya Allah. Tadabbal, tunuulira embeera nga olwaleero ofudde, kaboda ne kakkubeerawo wansi, ne kakkuba, bagenda okutwala emulago ng'oli mufu, bakusaze ne bakugyamu, ne bakugira, ne bakola biki, okutwala ewammwe gye bakuziika e Masaka, n'ogenda mu kinnya ne bagamba nti yanukula bino. Ono bagamba nti qara'tu, mbadde musomi wa Qur'ani, buli omu yeemanyi nange neemanyi. Onookyogera musiraamu? Kuba bino ebibuuzo babibuuza omusiraamu, babibuuza sheekh, babibuuza mustami', babibuuza ma'mum, babibuuza omuto, babibuuza omukadde, buli kitonde kyonna bakibibuuza kasita kiyingira kabbole nga kiri mu bantu. Hatta al-kafiru, n'omukaafu naye bamubuuza. Omubaka yatugamba nti yewe babimusoya, agamba la adri, sikola ntya, simanyi. Tobeeramu abo abanagamba nti la adri, oba ebiddira kasita oyogera nti la adri. Omubaka Muhammad yatugamba nti bakkuba ennyondo ekoleddwa mu kyuma n'okkirira wansi, n'okkirira wansi, ensi musanvu. Ensi musanvu. Omulanga gwokuba teri kitonde kitawulira okujjaku athaqalaini, amajinni n'abantu. Ffe tubeera eno tuli mboogi, abagenda osoma edduwa ya 40 nayo nga bid'a, nabo nga beteekateeka bali awo, abagenda oli emiceere abadde e Kampala naye nga gwe wali bakusabudde ennyondo kiridde. Mubigereze, kuba waliyo agamba ebyo batulimba, batusudiya.
siweki abamu bagamba tusuddiya bibeerawo bityango bwe tusimayo nga wayise emyaka amagumba tugasangawo amagumba tugasangawo awo ate yakkirira ati ensi ezo ekibuuzo kyekyo birewa abuuziza ekibuuzo mukaburi osobola okutuulamu musiramu kiyingira mu magezi go nti osobola otuula mu kaburi wali ogisimyeko mwana adaani awo era nalina omunakasha n'omuddo nensaba allahu tabaraka wataala atuluŋŋamye atuwa ekiyitibwa empagi y'obukkiriza okukkiriza ebyo bye tutalabangako baddu tebakkiriza bintu bibeera mu kabuli awo gwe twalese ku nsi ava bweru ebbanga lyonna zze takyasobola kwenyeenya tumusibye mu ssanda 3 tumutaddeyo mu kafo katono kati weyekyusaamu nga tulaba alegeya ne tubamuweereze ku ssanja oba ebifonfogo ne tumuteekayo n'anywererayo ddala bakettaka asobola otuula alladhina yuminuuna bilghaibi aba bakkiriza allahu tabaraka wataala byeyabaziiza okulabako nga nabo bakyali baki tofaayo akaseera kali kumpi allah agambe nti olwaleero amaaso go tegakyaliko yadde akantu konna amaaso go olwaleero galabira ddala nga olaba ekitala ekisala kati buli kimu osobola okukolaki osobola okukiraba allah yatugamba nti alhaakum attakathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun mujja kumanya tofaayo thumma kalla sawfa ta'lamun kyaddakyo ojja kubimanya ojja kubiraba ilman yaqin aina lyaqin ilman nga nawe okakasiza ddala nti bino bituufu aina lyaqin kaabe muzibe naye ajja labirako ddala eriiso lyennyini segedde webiri hadisi omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba ebyo babimukolako awo nga kabuli tetuseemu kuba bamalayika ba allah yabawa obusobozi nga basobola oyingira mu buli kafo mu ttaka bayingirayo ne bakolerayo bye baagala kuba ffe tulina gye tuwasima kabuli ne tusangayo ekitonde kya allah eyo wansi we tugenda okusa omutwe gw'omuddu omutwe wano woguteeka kapiro nga allah yateekawo ekitonde kiri awo kiwuka kirimu ekyo kyazimba bwe kiti kirimu ekyo naye nga tolina miwaatu gyolaba nti oba waliwo akawaatwa allah wayisa riziki amazzi ne gatuukayo oba ekyokulya nga tewali naye nga gyekiri kiramu kati allah alina ebitonde eziyitibwa malayika zisobola okuyingira mu ttaka ne zikolerayo bye zaagala ne zivaayo allah alina bamalayika abayingira mu mibiri gyaffe munda golowooza malayika eyingira atya mu lubuto lwa maamawo nebuuza allah ono gwendaba wano abeere mbawala abeere mbalenzi abeere banyoome ba mirimu mirungi oba abeeremu abo abagikola riziki ye yebeere etya ngaoli awo oli kisaayisayi kinyamanyama unabasira qur'ani eyo bagenda gitubuuzaako weziri ezo bazireeta dda naye zikyali mpya bw'obikola olupapula luddawo buzi teri bazisoma kuba qur'ani ebadde esomebwa ebbanga ne bwogibika olupapula lusigalayo ng'era olaba asalidde ku musaalo bw'ogukuba booti gugenda bugenzi naye omusaalo gw'osanze mu maka g'omusiraamu n'ogukuba ne gudda omanya tewali swala ng'ogyeko buno tewaba swala ne qur'ani bwetyo bagikuletera nga yonna etukula ila mata taqra'u alquran diro onoosoma ku kiyitibwa ki ku kiyitibwa qur'ani mu ddakiika nga 2 mu kitabo kye tubadde tutambula nakyo ekyomumanyi ayitibwa imaamu dhahabi rahimahullah rahmatan wasi'a ekiyitibwa alkabair amazambi amanene
twalaba amazambi agayise amanene lino zambi lya mukaaga ligamba liti siriwanvu iftaru yauma min ramadani bila udhuri singa omuntu asiibulukuka emisana mu ramadani nga talina nsonga emusiibuluzza kabira min kabairi dhunub zambi mazambi amaki amanene nga webakubuuza lwaki musiraamu osiibulukuse tolina nsonga yonna gyowa zambi ddene eririko obujulizi obulaga nti ddene sigamba nti ogenda mu lugendo sigamba nti obadde mulwadde sigamba nti oba bakozeeku ijama okukulumika onfuna sigamba nti oba onywedde ekyokuba nasiya nga weerabidde wabula n'olya nga naawe okimanya amdan n'osiibuluka noga nti olunaku luganye kansiibulukuke bila udhuri nga tolina nsonga yonna gy'ossaawo kabira min kabairi dhunub olwa hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gyatuga nti man aftara yawman min ramadan kasitolya emisana mu mwezi ogwa ramadani n'osiibulukuka bila udhur nga tolina nsonga yonna ekuviiriddeko kusiibulukuka lam yaqdihi siyamu dahr wa insamahu tosobola kuliwa lunaku olwo lwolidde nga naawe ogenderedde tosobola kululiwa kyenkana kwegamba lam yaqdihi siyamu dahr kubeere nga ogambye kubeera ng'osiiba mwaka mulamba noga kansibe mwaka mulamba gwenkane olunaku olwo lwensiibulukuse mwezi ogwaki ogwa ramadani wallahi tosobola kwenkanankana nalunaku luli lwolidde mwezi ogwaki ogwa ramadani n'osiibuluka bila udhuri nga tolina nsonga naye ogamba kansiibe mu kuliwa olunaku olwo lwengenda okuliwa nga ramadani ewedde kansiibe mwaka mulamba terusobola kwenkana lunaku olwo lwewalya kitegerekese kabira min kabairi dhunub tubeere nga tukyewala وبارك الله فيكم ونفى بكم ورى الله من أمثالكم وفقنا الله لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته